Banango olaba anti kaduka nze saso masina magezi, but I can't degrade someone to that extent. Watange stona abana kyabadde balese kyakuunya. Ono omusajja avumya abaana alenda ogenza okulaba nga n'abakyala ababaddeko baseka. By the way, oyinza okubanga abakyala abadde baseka tekuli kaali na mwana. Kubanga toyinza kulira nga badi grading omwana wa munno. Bwotyo ate mwenna ne museka. Those are not babayita batya? Those are not qualified judges. Abo tebali qualifying sikulimba. Tosobola kulira nga badi grading a member gwe muyisayo lese ekitone ne bwenva mulimbo essawa yonna omuntu ajja n'omulamba ayolese ekitone. Waliwo abantu nga basobola okujja omulambo mu ntaana n'agukiisinga. That's kitone. Abamerika ekyo kye babasinga. You can do whatever. Oba olese biwunyanga bikasita you present. That's kitone. Kati simanyi kikiddala kye mukoze abaana bano. Olowooza we bali. And I'm praying for those who can help. Bayamba abaana abo kubanga ekyo ekintu kya buswavu nnyo. Okwolesa ekitone kitegeeza nsobola n'okujja n'enfuuwa. Completely nga sina gwe neebuzako ne mbafuuyira mu maaso g'abantu. N'enkinyampa bwe pwi ne kiyitawo. Ate nga kiwunya because I'm showing my talent. Gomanyi kitegeeza okubanga oyimiridde wa n'ogamba omuntu n'agamba nti owunya. Ogwo oguyita mulimu mutono. Munzija ate mu blacklistings ate muddamuza okumbulookinga musira pages zammwe. Ani abagamba nti I have to see and to know what is going on in the gwanga. Nina okulaba ekitateredde tukitereze, ekiteredde tukishegede tusobola kusirika. Bino ebintu ebimu tetujja kusirika. Tetujja kusirikira mbeera ebimu ebintu ebimu si bituufu. Nina commentinga mbalabye baserebu so baserebu muweze muli baserebu nga 11. Mulina amanya nonya wempito commentinga sirabawo. Munzijeyo azini. I'm going to open another account. Temusobola kunda kanze nsirike. Nga muli wano muvuma abaana. Mazima ovuma oti abaana those boys. Abaana ba ghetto. Abasinga kumwe mwenna muvudde mubi. Nze nawulirako omukyalo omu yateeka post page ya. Nagamba mbu otunulire omuntu alina essimu ya Tekino nga avuma abantu. Tekino gye mwasooka bamukumwe mwasooka na kabirito okujjako embeera ze tubaddemu ez'okukuula abasajja. Musajja akukyusiriza obulamu tovumanga gy'ova. Kyova olaba nga I told you one day oyinza n'okwesanga mu kyalo nga walina ssente empitirivu. Bannange gy'ova tovumangayo kyebalizanga bwebaliza nti nava mu banaku sikyali munaku. Ekyo Bobi Wine nno kyabasinga. Abasinga kumwe mwalika abanaku mwalika ubi mwali munya. Bannange am I communicating? Bannange there are some good things betalina kwogera live mu kamera ng'olina kubyogerera eno oba abaana ne mbagamba nti ne munya. Shegera musoke mugende munaaleko mukome because mwabagambye okwolesa kitone ate watyanga kyekyo kyennyini kyabadde bazze okubalaga. Ekyo nakyo kitole bannange okutambula ng'owunya si kyangu. Ate babadde baana balenzi twandibadde tugamba nti babuwala abakazi fumanyi ne bwona bwera osigala owunya. Naye abaana bavuddeyo baboolesa ekitone ky'okuwunya era ne mubagamba bwe mutate mwenna ne museka. You are happy when mubajjeko ekitiibwa kyabwe ng'abaana b'eggwanga abaana abato. Omuntu yenna avudde emabega toyisaamu bantu maaso munnaye Katonda ono omulaba. Leera eŋŋoma agikubirawo lwa nsonga okyusiza obulamu. Ye Katonda y'omu asobola okukyusa omunaku n'amukuyisa nako. Njagala abantu abasinga. Njagala abantu abasinga mwawula ekintu kino. Katonda bw'aba asobola okuyimusa gwe agenda mu toilet ne toilet paper. Buli muntu yenna asobola okuwa toilet paper n'agenda mu toyi. Obulamu bwa bwonna degrading nga omuntu gw'olaba ng'osinga. Omuntu gw'olaba ng'osinga yaliko n'omukisa gw'okweyongerayo. And I'm telling our role models. Mugano gamba akosobola kwogera nako tekalina makulu wavaawo okujja ku TV, wavaawo okujja woli, wavaawo okubeera. Babadde bantu. They are these people. Bemujoga, bemuyisaamu amaaso. Fatulirwadde okuba ni friendinga n'okuba ni subscribinga. Tetumusobola okubeera nga mutuyisaamu bwe muti amaaso. N'okuwunya kitone muganda wange ekintu kuwunya si kyangu. Kigezeeko. Ofumbe ebiva bisigalawo nga bigaze bibeere mu nnyumba ennaku 2. Ekyo si kyangu. Ogwo nagwo mulimu. And you are saying yolese ekitone. Abantu abasinga pride ebasuseeko as this one has commented. Mbabulira amazima abantu bemulaba bana abawansi. Olowooza lwaki abagagga ba keeping on being rich.
bayamba abanaku omunaku nakusabira omukisanga kuvudde ku ntobo ya mutima tewaliwo mukwano gwe wenkanya naye ssente asobola kuwa mukisanga muntu munaku ye gwe wenkanya naye ssente ayagala akujjeko kyolina ekyo kanki bagambe abantu ababaloga n'abatabagaliza bagagga bannammwe naye omuntu wa wansi eva asumulula mukisa gy'oli kubanga ye bw'omuwa olugoye olw'2,000 ng'ojje ku mutima akuwa essaala eva ku mutima n'agamba Katonda ayongere okugaziyiza ensalo andi mayindi ye ebyamagero tebiva mu ggulu ebyamagero biri mu bantu bano abatwetoolodde ate be baani be banaku nze abantu abantuusiza wentuusa nze siri bulungi nnyo naye akatono kennyina babadde bano abantu bannange emunaalekerawo okuyisa mu bantu amaaso abadde alina ekijanjaalo ekimu ojja kusanga ng'olina ebijanjaalo bingi ensigo ng'olina nnyingi naye the moment you start degrading people owulidde otya muli njagala olowooze mwabadde baseka nga muli basanyufu nga bavuma abaana abo njagala kati olowooze nga muzadde ye kuliko abazadde kwabo oba nabo bakyali bavubuka bayinza okuba nga bakyali bavubuka nga tulowooza abazadde njagala olowooze nga mwana we yayimiridde mu maaso awo gwe bagambye bwe batyo tuyinza okuba nga tulowooza abazadde naye nga si tebali abaana abo okubagambako tekyandibadde kibi but out of the camera we mwandibagambire nebagamba naye muunya musobola okusooka kakiripu ne mujjako zeni abaana abo ne mubaza ebbali ne mugendako mu bulango bw'abakama bafe abaana abo ne mubaza ebbali ne mubagamba naye musooke mugende mweyonjeeko mukomewo abantu abannabagaba emikisa gy'otalabanga. That's why rich people keep doing charity in poor, actually awali ba poor people. Tewali mugaga munna asobola kuwa mikisa okujjako okubeera nga mweroga bwerozi. Naye as a mother mpulidde nga bavuma muwala wange, mpulidde nga bavuma mutabani wange Bobby gwe bagamba okuwunya watyanga basajja batubanaku ku kisemberayo dda naye baweereddwa omukisa. Njagala mbabuulire ba presenter abakola program eyo abaana abo mubawadde omukisa gwe mutalabanga babaana tebaliddamu kuba banaku nkulayirira okujjako nga siri mu kisiibo kino abo abaana bagenda kugaggawala omanyi ffe tulina essaala z'ekinaku kubanga tuli banaku nze ndi mukazi munaku siina mmange siina kitange naye abaana abo be mugambye ebigambo ebyo ne mubasekerera ndayiraga Katonda mugulu mugenda kubasesenseko obulamu bwabwe bwonna wateekwa okubaawo ekikyuka mu bulamu bwabwe kubanga tewaliwo muntu agwanidde kubeera disrespected mu maaso g'abantu as you have done. Nawulirako omukyalo omunga akaaba olw'ekisajja okuvaayo mu kamera ne kyogera ye muntu omu abadde alina n'okusooka okutuna n'agamba this is wrong oba bakugoba kusala empaka nga bakugobako kubanga tuwaddewo nga tukukwayanira tukulwanirira. By the way, it's a total disrespect. Naddala gwe mukyala abaddewo nga waliwo embeera ebaddewo ekubaddeko abo abaana bayinza okuba nga tebalina mannya naye nkulayira mubazimbidde amannya. How should we banaye ba motivation baffe be tulina banaye mwetereeze akakantu kale tekalina na playingibwa obadde immediately kusinzira ku bintu bye bakola omusajja oli gwe tumanye ennyo obadde ojja nakigaanirawo periodically without even laughing because that's not a laughing matter. Tekisesa awatali kugamba nti omwana afuuye awatali kugamba nti omwana abasesemedde ekyo tekisesa bajaji. Nze atikaduka saasoma and I accept, I agree ate sikyegaana kubanga ne bwemba nasomera mu masomero mabiti sayiga luzungu naye mmanyi okuluwandiika ate nsobola okutuula ebibuuzo n'empita. By the way, I'm still young, I can even sit in P3 nentandika buto okusoma lwakuba bwe bammanyira kuwemula nakwogera nnyo awo baba banfulumya bagamba ono mukulu naye njagala mbabuulire as judges ekyo tewaliwo nayandisase mwanisigadde mwenna muuniikiridde kale ne muwulira nga n'ensonyi zibakwata mwandiwulidde nga n'ensonyi zibakwata lino eddoboozi ndyogera kubanga ndi muvubuka ndi mu myaka 45 weewaawo mwe abaatusooka ku nsi mwogera nga ye muyina ebiri. Njagala omuntu yenna gw'oyita role model ng'omuwulira akudiguredi nga muteewo taba role model. Role model ye muntu akusikiriza nagamba nava bwe nti nali bwe ndi bameka mmwe kumwe abakazi abali kuno kabeere n'abasajja ng'oyogera gye wava. Ffe tubamanyidde wano ku basajja ng'abataddemu ssente n'abasajja abamu tubamanyidde ku bakazi ng'abataddemu ssente, isn't it? Mubaddengawo naye nga temunyiriranga edda naye babawoozezza mutukudde. You are laughing at someone when you are a judge while disgrading that person. I am telling you, I'm a woman who is serving a living God. Ze nasibya kulaba epasi era bw'anaazikiriza n'andaba nja kubabulira ensonga lwaki njagala kulaba epasi mu bayimbi ba wano bonna ekyo njagala nkikubulira. Do you know why?
Bobby Wine olaba abazungu ne tugenda ku TikTok omuzungu akola account akatalina makulu abazungu banene bamusupporting newe kuba ku YouTube aba bantu be supporting ne abadugavu mwerinako obujja mwerinako ekibeere ekyo mwerinako efutwa kati kwegamba kwagala kuzza abantu mabega embeera abadugavu ffenna tugirina okulayikinga antikaduuka oyomba buyombi which is okakubanga omuntu tebasaba kumwagala bona naye ba celebrities abalala ogenda ku pages zawe nga abantu bamulayikinze 1 million ku Facebook bamushayalinze ku kino bakoze eki oba okitegeera ku kino okitegeera naye banna Uganda ffenna twewalana bwewalanyi and which is okay naye toyinza kukwata abaana boyise from day one n'ogamba nti bajje boolesa ekitone bannange newankubadde okuwunya si kirungi mwandibadde musala clip oba ne mugenda mu bulango bw'abakama baffe abaana abo ne mubagamba muwunya ffe tusobola kukola ku bantu bawunya kubanga ffenna abasinga tukulidde mu kyalo twavaayo tuwunya tuzze kutereera wano we bujja tuyitibweko ku mativi tulabibweko ku media bana nze saasoma naye ngezaako okwogera ku mbeera y'obuntu nze antikaduuka yenze mukyala gw'owulira mujja wange nankubira essimu nangamba njagala kulaba ku mwana wange ne mugamba you can come najja n'amulaba njagala kumutwalako out n'amala n'amuzza yenze anti oba ndi musiru busiru oba obwongo bwange tebukola because we are human beings saagala nnyo okuyingira mu nsonga za yawuka nyono noono as long as balina abaana obireka ebintu ebimu mbireka bigende kubanga naye wenyini bakusanga tolina mbuzi okitegeera naye engeri abaana bo gye babadde disrespected ekabya n'amaziga nze nga maama alina ekiwange ekikyafulumya kumpi nze buli mwaka nyina okufulumya nswadde inkaabye paka bwe ŋŋambye nti nedda kanyimire ku magulu abiri mbeeko kyenjogera nvuddeyo mbeeko kyenjogera tekisesa it's a total disrespect ne bano be mulabanga abakulembeze bamwe bonna baaliko obubi betulabanga baali bubi nnyo but it has been a dream. It was their dream to stand there, you people. It was their dream. You would have cutted bakuyita kusala, you would have gone for our bulango babuyita batya bachogera batya mu luzungu, you would have gone for some advertisement. Then these people bana abana teba oyo mwana alichogerako obulamu bwe bwonna atenga mubayimusiza njagala basiramu bonna basiramu bannange gye muli tusiibe kulwa abana bano Katonda abagaziye abatwambuza amawanga abantu okubeera mu ghetto tekitegeeza kusosolwa. That's socialism. That's total socialism. Nze nyinza okuba ndi musiru, nyinza okuba nga kyenjogedde ndi mukwogera but we defended people here. Tuba defending nze ennaku zino wano tetuna malana mwezi era mukyali mu biswala abamu ku mmwe. Kubanga omusajja akyayogera ffe ne tu defending anayogera ne tu defending. But when I'm to balance the equation, you are the same. Mwembi mufaanagana kati. Toyinza kukiriza your fellow judge to disgrade someone in front of a camera and you are busy laughing as in banange sogedde wemba njogedde bubi nange Allah njo kyomuliro kubanga munenze nabagamba danyizo obutagenda mugulu ngandi wagenda mugeyena. But that's bad. That is bad. Aba abane nche bagenda okutula mu ntebe za mwenga mufudde nga nabo ba judge. Do you want them to speak like that? Abana bujja kucha kumachanga bantu banene omanyi obuzibu bwe mwina. Don't believe in miracles. Gundi miracle ebaawo wano, miracle ebaawo nogenda okulya nti antikaduuka kati munene nnyo temucha ekyo kyakirowooza bye yabagamba nti yasoma ali mu kifo kinene nnyo kati akolera US government. Ogenda kukola oti ogenda kwe ne antikaduuka we netula ku TV nga njogera oluzungu olw'amaanyi ne mbanyumiza nti munnange nze gola abandi gradingako baŋŋambira mu maaso ga kamera nti mpunya. Bannange mulekerawo okugamba abaana. Bannange abaana bano tulina engeri gye abaana bano miti emito. Omwana waweereddwa omukisa okutuuka kyogamba ababayisizaawo babadde tebalaba oba negundi gye mukola nayo batumbaavu. I'm sorry to say.
bemukola nabo bagenzo okuyingiza abaana abo okutuuka okuyingiraawo mazima ddala badde tebabawulira nga bawunya oba mubadde mwagala mpozi kuwongerako balaba mubadde mwagala kwongerako following kati following nevuddewo eyayolesa ekitone mugisaleko bannange bakadamba tetusobola kusosolwa abawarabu tetusobola kusosolwa abazungu then n'abantu baffe bennyini wano ku butaka batusosole nedda obwakabaka buno nze simanyi kikigenda mu maaso awangale baffe ayisa abasajja kabaka yandivuddeyo mukama wange yandikuwonyezza katonda ow'ekisa n'akuwonya n'olaba ebigenda mu maaso mu bwakabaka bwo because I'm very pissed off. Kabaka wandiwonye mu linnya lya Katonda waffe omwateebaka akuuma abagagga akuuma abaavu kubanga omukka gwagaba gwe tussa ffenna gwenkanankana talina gwasosolanga agaba omukka gwe tussa mbadde nsaba Mukama ositule omukono gwo ogw'ekisa omuwonya gwonye kabaka alabe ekigenda mu maaso akitugambe kiki ekigenda mu maaso temuyinza kubanga mutandise kwesosolanga muli baddugavu mu Uganda yammwe eno bwe munaamala mutandika okwogera ku bavandimwe bwe munaamala mutandika okubogera ko nde yasosolaazi ekyo kyemukoze kyonna kya buweebufu abaana batuusa okuva eri yonna okutuuka okuyimirira nga temunnabawulira nti bawunya. If you're looking for following, then tell us. Following abantu tebaginoonya mu bubi abantu baginoonya mu kuyamba mu kwagala abantu ng'abo bawunya anti kaduuka njijje mu kwagala kuyamba njijje mu kwagala kuyamba njijje mu kwagala kwogera mazima. Na yeche kintu kya buswavu nyabo baana baliko banya baliko bakitaba badde balinze nga ababadde balinze nga bali ku TV batudde balinze kulaba abaana baabwe balaba baana baabwe bolese ebito naye ng'omuzadde ali eri mu nnaku ali mu Kimumbaasa omwana afunye omukisa okuyimira ku TV ng'otandika kwogera kigambo bwe kityo mu maaso ga kamera mubadde mulina okubajjawo mpola mpola ne mbaza wali ebbali ne mwogera kuunya kwabwe. Wana ekisajja kyavaayo nekindi kyogera ku mukazi n'abula n'okubula emyezi bakuwadde coming back ng'owulira ekintu ng'ekyo ng'osigala oli mu kamera oli bw'oti n'oseka n'okuseka ne mwagala tuba defending. If you don't defend the poor then you are zero. Abantu abanaku be babeesezaawo buli kimu abantu abanaku beba yimirizawo buli kimu ate newe kuba kutunda newe kuba kuluga tewaliyo muntu asinga munako kuwagira negaba maduka kubanga abagaga agenda mu supermarket nagula akadomola ka butto n'atowa order waka kamalewo myezi 8 naye omwavu agula webisatu nagwamu nagula webitano nagwamu nagula wachi nagwamu. You understand tewaliwo muntu asobola kuwa mukisanga muntu munako kubanga boba daily income njagala ebintu bingi yetulina okuyiga. Omutima gummenyese era nga mmanyi naawe munywanyi gukumenyese mu ddoboozi lya Bobi Wine omutima ogwange gumementuse naye nga lwaki enfuuze edda twafiibwangako naye ssaawa zino ogamba omuntu nti tolina maama tolina taata n'aseka n'ogamba omuntu nti tolina bw'oyimiridde n'aseka eyandibadde akutuuza n'akugamba nedda osobola okukikola nedda osobola okukyusa obulamu batuseka kati tuddukirewa kubanga neje tuddukira tetulina gye tuloopa. I wish amateeka gaali gakola ekyo kibadde kintu kya buswavu kibadde kya buswavu oswala okugamba omuntu nti sirina kyakulya n'ogumuyikiriza mu bulamu tebakusekerera naye muswaziza abaana bantu mwe you have to apologize. Otherwise echo program mubani follow mubani simate mukigenda ko temukiraba kitulumya bana abayimbi bonna bozolaba ba celebrities baffe mwenna betulina mwenna mwajja muunya mwerowoze mujja ebifaananyi byammwe nga mwakatandika music industry mwenna abali obulungi mujja ebifaananyi byammwe nga mwakatandika emirimu gino mulabe mwali mufaanana mwali muunya naye tetwayogera twayogera fenna tuunya anti kaduuka mpunya nyinza kweganira wange omuntu gwe boogedde wa wansi gwe bagambye okuwunya mu maaso ga kamera alinga anti kaduuka njawulo ki kubanga Samuka gwenzisa yeetaaga bulamu yeetaaga awo abadde alowooza nti wayinza okukyusiza obulamu weewokka wabadde amanyi nti ayinza okuyitawo okukyusa obulamu nedda. Mwe mwagala bye tulabanga ebi bitusirike olw'okuba mugenda tusiba
bwe mujja okuŋŋamba nti kati oyo agwana kukomera just because I've come out. Abaana abonza akatono kennyina njagala balaba. Amanyiwe bali babampere namba y'essimu nange njagala basinkana mbeeko kyemba wa kitono sirina kingi bamikwano naye mbadde njagala nga banena kala toba mpulidde nga nswadde ne ngamba tunenya abasajja naye abasajja nabo nno balina bye bayitamu mukulu yonna gy'oli nandiddamu nenkola vidiyo nga neetonda sebo ow'ekitiibwa toyinza kuwulira jjajja degrading omwana ava mu ghetto n'owulya nga degrading omuti omuto ng'aguvoola mu maaso ga kamera then mwenna ne musanyuka nze nkuba engalo. I want to meet those boys. Sirina kinene naye akatini ke namamba wadde ngenda akatini ke nyina bannange siri bulungi naye abo nfuzi bannange kirabika tebalinaako bazadde tebalinaako wadde abantu tebalinaako wadde akantu nandyagadde n'amanyi gye bali abampitiri Katonda bannange tayimusa beegulumiza. Katonda ayimusa beetowaze. Abantu abeetowaze Katonda abayimusa. Naye toyinza kutuula ku TV. Era waliwo n'omukyala yavuma ono mukyala mukwano gwange. Ono ayimira ne MC Cats. I don't know why presenters these days mugudde ddalo. Ono mukyala bamuyitani yabeera ne MC Cats. MC Cats waba ina siri mu kitegeeza talina kubeera na mikwano, talina kunyumya n'abantu. Musosola, that is not good. Muleke batusosole mu mawanga naye wano tubeere kimu. Baleme leka amawanga gatusosole naye ffe nga bannayuganda tubeere nga tuli wamu. Muleke abantu bonna batusosole. Ekyabana okujja nga bawunya sikiwagira. Naye we batuukidde okuyimirira awo kyogamba okuva eri emabega yonna babadde tebalaba. Bannange tweyinako akakundiiri omulimu gw'oliko ono ayagala aguveeko. Ekirungi kyokola oli avaayo anti kaduuka yanzima anti bannaye bantu mmwe. What you're doing is not good. Twagala tulabire ku mwaba kuna essaawa zino ffe abato ffe tuli mu kutendeka abakulu ekyokola. Nze omanyi abantu temwagala nze nabagamba ndi myaka 45 gwate oba abakulu mujeegaana kati nze mpa bulammwe obulamu bwo bwonna to degrading ng'omuntu omunaku. Abantu abanaku Katonda alina ebyamagero byatutuuzaamu. Nze waliwo n'abantu abantuma kankibaatulire naŋŋamba kwata 5 million gano genda mu Western Union ogajeyo nga tandabangako. Gamba amazima ng'okyali kumpa 1 million nyakukolere business. Waliwo ampa 5 naŋŋamba genda e Masaka. Waliwo omusajja yagampereza ngenda oggajeyo nga bya ddala. Naŋŋamba sitwale Masaka oggyeko 2 million zizo. Bannange gye mukoma okutuyisaamu amaaso ne Katonda gyakoma okulaba amaziga gaffe. Nze sikulimba abatalina bazadde twabeeranga awo nga weekwata booti naye kati ne bwe weekwata booti tekiyamba. Mulekerawo okudegradinga emiti emito.